nkaburijo abanyeshenjera bo rubaje oruhakanisa Gavumenti bacera mu bukiiko bw'ishenjero akebiragirana n'emicwe okukora emirimo yabo nkaburijo bitu na bwanyuma babingo mu kakiiko k'ebyamateeka ngu tibarikwikirizibwa kushitama nukwe kubingwa. Abahaba harimo MP wa Ndorwa East Honorable Wilfred Nwagaba na MP wa Bamunanika Ruwero District. Third, which is the last item from my communication, the Speaker, the Right Honorable Speaker of Parliament, guided Parliament and all its committees that our colleagues who are currently boycotting plenary should not participate in the meetings of parliamentary committees and field visits by the committees. And I know that the Honorable Member of Parliament for Bamunanika is in that category. I am constrained to request him to take leave of the meeting. Abahona babanu benda kura enshonga zake bitu yarebekaho ahabo kugira ngo speaker kamubingamo. Shannaku nnyo okuba nti abantu mu bitundu gye tuva baatulonda ne tujja mu parliament eno ngera ffenna tuli kimu. Ne tutuuka wano buli omu ne side ye. Ffe twagala kujjako Museveni. Abala abo bawulira Museveni baagala abeereko. Ne parliament eno yekkiriza buli muntu okuleeta endowooza ye naye mba temukkiriziganya. Ne buli muntu n'awuliza endowooza ye. Nolwekyo ekikola ky'okugoba ababaka mu bukiiko si tekiri mu mateeka era kikyamu. Era bwe kinayongera mu maaso tujja kugenda mu kkooti tukiwakanye. Member Parliament we Bamunani. Nze ntula kakiiko ka Legal and Parliamentary Committee Affairs ne Government Assurance. Mu bukiiko obwo batuyise nga ekitongole ekiramuzi kirina bye kireeta era message n'engifuna ku simu yange entegeeza olw'okuba ebyawano mu Uganda biba bya mbeere baawo. Ninga bano bayinza okuba batuteze message batugete tuzze olw'ebigendo ne tusitukiramu era ne balakamu bange nabagambyeko nti nja kugenda mu kakiiko kubanga ndaba message ku simu yange. Tuso ne bagamba nti akubiriza akakiiko abadde Honorable Fox Odoy ku lwa ssentebe n'ategeeza mbu abantu abatatula mu Parliament yawamu tebatula mu kakiiko tannyonnyodde bingi bisingako awo. Kati ekibuuzo kyange kiri wamu. Opposition ngaffe position yaffe ku nsonga y'obukiiko ekyayimiriddewo era nga okusinziira Mukama Felop bw'atugayidi ngoba bwe twakkaanya ba position ekyaliwo. Parliament mugiraba eri mu crisis. Tukirize Parliament eri mu crisis. Nabo bennyini ekyokukola kati abagifuga tebamanyi. Speaker alagira bibye, committee eno chair ayogera bibye, owa Rules and Discipline Committee eri ne chair abalala ba committees nabo bakola byabwe. Can you imagine? Oguyayongera yagira ngo barumuno barebe ko bakutwara speaker mu koti ahabwo kuba bingo mu bukiiko bwa Parliament omuringo gutashikire. Amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza.